Embeera bw'eti bw'ebadde ku luguudo lw'Entebbe mu bitundu by'e Kajjansi, Bwebajja, Mpala n'ebitundu ebiriraanyeewo ng'ab'ekitongole kya UNRA bagogola oluguudo luno. Kino kibadde kigendereddwamu kugaziya kkubo okusobola okukendeeza ku kalipagano k'ebidduka akali ku luguudo luno. Mpozi nazo nnaku nkulu n'obubenje bweyongera, so kyova olaba nti tulina okujja mu kiseera kino tugaziya ekkubo tukole ne sanity wabeere nga tewaliwo congestion yonna. Obwedde okumenya kugenda mu maaso nga poliisi weeri okubawa obukuumi. Bano bagamba nti baalabula dda bannannyini mayumba gano okugaggyawo kyokka ne beerema. So notisi ezembeeyo twabasavinga notisi ya weeks 2 nga twagala kudicongestinga this road. Wabaddewo encroachments eziri irigo ezisinga nga bwala tuconcentratinga ku temporary structures ne markets ezireeta obuzibu ku kkubo n'okufunza ekkubo. Tewali nti excuse, tewali ajagamba nti teyategeezebwa operation eno. Buli muntu yali agimanyi ne town council ekimanyi. Abatuuze abamenyeddwa ebyabwe bagamba nti wadde baali baalabulwa naye tebabawa waakudda nga ensonga lwaki babadde bakyalemeddewo. Twandibadde twarespondinga ne tubaako ne weetuteeka ebintu naye nga mulaba tetulina we tukolera. Gavumenti yatusuubiza okutuwa ekifo we tukolera naye paka ne leero yatugamba simanyi mwewandiise mwekole mu groups byonna ne tubikola naye paka ne leero tewabangayo muntu yadde n'atya yadde n'omu. Abantu bamenya ebintu bali mu kukola, mwagala abavubuka bataddewo ebintu bali mu kukola, tebali mulodiriza ate mujja mukwata mumenya bintu byabwe. Mulekerawo okubonyaabonya abantu, muleke abavubuka bakole ebintu byabwe, muleke mwagala badde mu ghetto gye baava eri mu ghetto. Abalala bemulugunyiza ku kikolwa kya UNRA okubasenda. Era e Kajjansi ffe gavumenti eringa eyatwerabira wabula kati tulabye emmotoka za UNRA kujja kusema ate muve mu luguudo. UNRA ekkatiriza nti si yakukoma ku luguudo lw'Entebbe lwokka naye buli eyazimba ku kkubo akimanye nti bajja. We are continuing even next year early in January. This operation is moving even on other roads. We are not only targeting Entebbe Road. From here we are targeting other roads and across the country our enforcement team is on ground. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.